omusumba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo bw'ati avuddeyo n'atangaza ku biwulirwa nti yategeezezza nti omuggalo gw'Ebola e Kassanda ne Mubende gwaweddewo. Ono n'agamba nti amawulire yabadde agafunye bubi era yeetondedde ministry y'ebyobulamu kwossa ne gavumenti. Omusumba agenze maaso n'alangirira kusaba n'okusiiba okugenda okubeerayo ennaku eziwerera ddala 24 nga kuno nno kwakubeeramu okusaba kw'okuyita mu kiro ebiro bisatu. Omusumba Aloysius Bujjingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International atangaazizza ku mawulire agawulirwa ku muggalo gw'Ebola bwe babongedde ennaku endala 21. Era njagala kusinziira wano okukola apology. Nabadde misinformed nenjogera nga tuli mu concert ya Levikson. Olindowooza bwe yalabye nga bawandiise nti the lockdown of 21 days has ended on 26th November. Nafuna excitement bwe nafunye information yeyo nange nendowooza nti ewedde. Atejjukira twabadde mu concert, tetwabadde ku TV oba ku radio. So olw'okubanga tubasabira nnyo nasituse nga mpulira obujulizi bw'amaanyi bwe bampadde akazindaalo nenjogera ekigambo ekitabadde kituufu kubanga Vice President Honorable Jessica Alupo information nga bwe yagisomye on behalf of the President ate era ng'etegekeddwa Minister w'ebyobulamu Honorable Dr. Ruth Acheng yabadde egamba nti obulwadde bukyaliwo era babongedde ennaku 21. Naye oli yalabye statement nange mbagulizaako ti the lockdown of 21 days has ended on 26th of November. Tiyalinze naye statement yakubiri nti and it has been extended. Kati nayambuse endowooza tulina obujulizi. Munabudde Bujjingo asabye ministry y'ebyobulamu ne gavumenti okumusonyiwa olw'okusooka okutwala ekyennaku 21 endala ezaweddeko olunaku olw'eggulo. So neetondera Minister Dr. Ruth Acheng, neetondera eggwanga lyonna, neetondera abantu b'e Mubende ne Kassanda ababadde ku TV kubanga tebyabadde ku radio, naye na apology kati njiri gye sitalinze ku TV ne ku radio ababadde bawulidde nze nga bagamba nti kiwedde. Tubasabira busabizi kijja kuggwa, tewali kitandika ne kitaggwa. Tubasabira busabizi kijja kuggwa, tewali kitandika ne kitaggwa. So nsaba government ekkirize my apology. Omusumba Bujjingo asabye n'abakkiriza ekyennaku 21 ekijje kiwulirwa kikome mu ggwanga. Yimirira ku bigere byo, yimuse emikono gyo osabe Katonda eggwanga lino lyonna libeere nga liri uniform nga teri wantu waggaddwa olw'endwadde. Katonda afuga boda, afuge paka ku boda endala, afuge paka ku boda ne ku boda endala mu linnya lya Mukama Yesu. Afuge tubeere n'eddembe n'emirembe, byombi tubifune ebigambo ebyo eby'amaanyi, eddembe n'emirembe byombi tubifune mu linnya lya Mukama Yesu mu ggwanga Uganda. Munabudde Bujjingo alangiridde ennaku 21 okusaba n'okusiiba okuva n'enkya okumala ennaku zino nga mulimu n'okusaba okw'okuyita mu kiro enfunda 3. Ekisiibo kino Mukama yakimbikulidde nti tutambuze ennaku 21 ezisumulula eggwanga lyaffe. Tutambuze ennaku 22 ezisumulula eggwanga lyaffe. Tusabe tusiibe mu nnaku eza21 tugenda kwosaamu Saturday zokka, si kwosa kusiiba, kwosa kujja ku Kanani. Ng'ennaku z'omwezi 2 December night prayer emu. Ng'ennaku z'omwezi 9 December ye night prayer number 2. Ng'ennaku z'omwezi 16 December ye night prayer number 3. Eyo nno egenda kuyambako n'abagenda mu byalo. Teweeyibalanga bw'oba oyingira ekyalo ng'oguza akagoyeko eri anoonya ettalo, eri anoonya obusukko,
night prayer nga 16 December abanagivaamu nga muyina enteekateeka z'ogenda mu byalo mugenda kugenda nga mwambadde amaanyi teri ddogo teri bisiraani teri bikolimo ebinaabayinza. Omulamwa gw'ekisiibo kino agusimbuliza mu kitabo ekitukuvu Genesis 5:2. Tugenda kusabira mu lubereberye essula ya 50 olunyiriri olwa 20. Genesis chapter 50 verse 20. Bible egamba nti awo Yusufu n'agamba baganda be so sabo okukyalo sina Bamisiri Bayudaaya banne be bamukola obubi n'abagamba nti mwagenderera bugenderezi okunkola obubi naye Mukama n'agenderera bugenderezi okunkola obulungi. Ekisiibo ky'ennaku 21 omulamwa guli nti Katonda agenda kukyusa buli pulaani embi Setaani gy'abadde alina ku bulamu bwo akukolera ebirungi. Omusumba Bujjingo akulisizza ababadde Masaka mu kusaba n'alambulula ne kunkuŋŋaana omukaaga ez'akategekebwa omwaka guno. Era n'oyimusa emikono gyo weebaze Katonda olw'ekyo kye twalabye mu kisaawe e Masaka. Zikubire waggulu nga weebaza Mukama olw'olukuŋŋaana namba 6. Zikubire waggulu mugambe Mukama weebale. Enkuŋŋaana 7 zewatuwa zitambudde. Sofa enkuŋŋaana 6 ziwedde olukyasembyeyo olw'e Masaka. It was such a blessing. Yebale Mukama, yebale alokolera awonya. Yeebazizza omutonzi yasobozesezza omuyimbi Levexon eyategese ekivvulu ky'ennyimba eza gospel mu kisaawe Kololo. Twamusuubiza Mukama nti bwe tulikoma wano ku Sunday, that was Thursday, tuli mwebaza olw'olukuŋŋaana olulungi olw'e Masaka era tuli mwebaza olw'olukuŋŋaana olulungi concert ennungi e Kololo ew'omwana waffe Levexon. Zikubire waggulu nakyo yakikoze neera. Yebale Katonda nannyini maanyi nannyini magezi. Ebyamagero byalabise dda omukyala eyagenze mu lukuŋŋaana olw'e Masaka nga muzito yasumulukuse ssukaali gw'atuumye Alozia ne jjajja abadde amusitudde ategeezezza nti si wa kufa kati alina okusooka okulaba ku Pentagon. Pastor ntuuka ku lunaku olwokuna ngamba kangende nsule Masaka ngeri gyendi muzitombe mbeereyo nsabe bukye nga ndi bulungi. Ziba zituuka 7 ogw'ekiro ne mpulira engeri olubuto nga lunuma mu katono ne ngenda wali abasawo ne mbagamba ne bangamba tugende mu ddwaliro. Natuuka mu ddwaliro sawa nga 11. Ziba ziwera saa emu n'ekitundu ne nzaala bebi. Emu n'ekitundu ku makya nga 25. Bano abasawo abafa aba ambulance betulina nabo. Beebo bennyini be bantwala. Ku ddwaliro ly'e Masaka ne nzaala omwana. Sawa ziba ziwera 5. Masaka mu ddwaliro omulago gye nazaalibwa. Yesebo. Nina okubeera mu Pentagon n'ensimula omuziki gwa Yesu gwokka. Toyinza kuva mu nsi nga Pentagon tennagwa. Sisobolera ddala kuva mu nsi nga Pentagon tennagwa. Lwali lwangezaako ne nga sirina gye ndaga. Bibadde mu kusaba okubadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani ku kanisa ya House of Prayer Ministries International esangibwa e Makerere Kikoni. Bya Ora Gabdiel, Sorot TV, Omunyo.